Okay. Mukama mulungi tumwebaza research yakitaddeko era tumuddize ekitiibwa n'ettendo nga bulijjo Good God Orientation Nsereko ne Dawson nebaza mukama olw'ekisa ekyo ate nebaza mukama olw'omwana ow'obulenzi olunaku olwaleero bwe tutudde naye katebe basinga mumumanyi ekifaananyi kye muzzenga muwulira tumwogerako nnyo naye nga mukama alina byakoze ebyobulamu bwe alina oluyimba lwakyusizza alina wamugje ate era ne wamutuusizza bwe bali kulaba bwe bali kufolowinga kaleero kanjawulomuuko katono n'omukwano gwaffe era muganda waffe tutambudde ffenna ebbanga ddene naye ate era tukyatambula naye bayibuli egambye etya mu Proverbs chapter 18 verse 22 oba engero 18:22 nti alaba omukazi okumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja eri mukama weewaawo oyo alaba omukazi okumufumbira awasa kawasa atwala okuganja mu maaso ga mukama kubanga abeera atutte obuvunaanyizibwa obw'enjawulo ate era buba bw'amaanyi abeera ayina abantu be yeeyongeddeko famire bagenda okulabirira naye nga bulijjo olunaku olwali tuli ni Isaac mobile money mumuwulira Isaac Isaac yaani briefly Isaac yaani nsooka okulaba obufaananyi buli bwe wajjayo mukama mulungi nti teweekwatirwa nsonyi obufaananyi buli nga twakaveeka sese Isaac yaani mukama yebazibwe abalabi baffe abatulaba abali live ku Doreen Fisher Good Girl YouTube ne social media handles ze zonna amanya yenze Isaac abangi gye bamanyi nga Isaac oba Isaac mobile money Isaac mobile money ndi musajja mukonjo nva Kasese ne kati saazi nowenjogerera bangalira Mutundwe kubanga ne national ID yange eriko Mutundwe. Oli mulonzi w'Emutundwe? Nze ndi mutunze w'Emutundwe. Nakimanyi olidde Mutundwe? Nange ndabiraawo. Ndabiraawo. Isaac olokoka mwaka ki? Okulokoka kwange sijja kugamba nalokoka mwaka bwe guti naye neebaza Katonda kuba abazadde bange nazaalibwa abazadde nga sibalokole naye twamala ne tulokoka ng'omanyi ebyokulokera mu kyalo naye okutegeera nti ndokose nga ntuse ku Mutundwe ku Wapasato Mugerwa wentegerera ddala nti eri mbadde manyini ndi mulokole naye kumbe sinaba kulokoka bulungi kati ndowooza nkyali fresh manyi buli kaseera tulokoka weewaawo. So Isaac alokoka. Isaac ova otya e Kasese ki ekyakusikiriza oba ekyakuinspiring ova e Kasese ojje mu kibuga? Okutwalira wamu kya inspiring okuva mu kyalo banga Kasese bwe twogera Kasese omuntu alowooza Kasese nali mu town naye ffe twali mu kyalo mu downtown gye nkulidde whereby nti ebyokusoma byange byali bizibu kusoma saafuna okusoma kumala oba saasomako naye olw'ekisa kya Katonda buli kyenkola kyonna kyemulaba kyenkola tegabadde magezi gange oba maanyi gange kibadde kisa kya Katonda. Okusoma yes nasomako primary level kama mwebaza saakupafominga bubi nali mwana mugezi nnyo era omulabe yagezaako nnyo okundwanisa kubuuza ebintu bya school fees n'ebintu ebifaanako bwe bityo naye era namaliriza nga nsomyeko nefunayo ka certificate kange aka primary neebaza Katonda ku lwekyo kati mwe process eyo nga maze kukula kya primary 7 alina okujoininga secondary level whereby sente zaali teziriiwo kati nagezaako nga bwensobola ne bigaana nengeza nga bwesobola ne bigaana omwaka gwasooka ne guyitako headmaster wange bwe yategerako nti siri mu kusoma ganaddamu nze Doreen Fisher natula primary 7 myaka ebiri nga sigamba ndi musiru naye ng'obumanyi by'omukyalo nga bagala kupafominga bulungi kitegere ekintu ekyo ng'ogenda n'otuula oluusi bayinza okuwa erinnya eritali lyeryo oluusi n'otuula mu manya go naye ne bikyukakyukamu okwawo nga baagala okupafominge bulungi bafune bwe kityo bwe kiri bafuneyo omuntu naye ava kusoma kati nze primary 7 nagitula myaka 2 bwendi wenyinza okugamba naye omwaka bwe namala primary 7 nempumulamuuko nga school fees nonya school fees nenzibula nedamu nentuula P7 omwaka gujja headmaster bwe yakitegerako endi siri mu kusoma ate nga nali mwana mulungi mu ssomero mathematics yange yali nungi nnyo nga si performinga bubi
kati mu kiseera ekyo mukwano gwange gutabalwisaawo nembeera waawo nga siri ku ssomero nagezaako kujoininga secondary level nga waliwo omusumba omu eyankwatako nenjoininga secondary level nembeerako mu senior 1 nasomako ttamu 2 eyokusatu saagimala kubanga naye yamala n'alemererwa nemba nga sikyeyongerayo ku byokusoma byange kati era neddamu nentuula nebaddamu ne batuula bya senior gundi 3rd term era saasobola bituula kubanga nali sirina school fees nga ngezaako nga bwensobola twali tudduka ng'ekikomero osobola kibuuka n'ogenda mu ssomero bwe bajja ate sitole y'essomero ate nzibu nnyo kubanga ffe twaliranga emmere oba kawunga ako nga tukalira ku meal cards simanyi oba eno mu kibuga omanyi bw'oliwa wano gundi wano kumpi awo era nedda siri mu kulumba era meal cards gye ziri naddala mu masomero ga gavumenti nti babawa emmere osasula nti musasula emmere n'abamu aga private nti bw'oba tonnamalayo ssente oluusi akamere oba tojja kalya ati bw'obeera ne mirukaadi gwe ng'okolaki ng'ogenda ng'oyitayo ng'ofuna emmere so bw'oba togiyina gwe kubawo endobo bwekityo bwekiri genda mu fosti kusiiba kati mweyo process eyo nga ndi ku ssomero ng'ogezaako n'odojinga n'obuka ekikomera n'oggwamu munda oluusi ne bakugwamu ne bakufulumya bwe bityo nga tusoma mu ngeri yakufuba nnyo olabe ndi oyitawo ebibuuzo ebyo kati ebiseera bya miru kaadi eno dolina tuisha mbadde nkyakunyumiza byowamu eno byandira byali birungi naye kati manyi tolina kaadi naye olwedde wasomye bana bagenze ku lanci kati ffe nga tufuba nnyo nga bwe tusobola miru kaadi y'omwezi oguwedde nga bweba eweddeko mulimu abaana baba nga tebagitiikinze kubanga bagitiikingangamuko yabeerangamu mwezi mulamba kati bwe baba tebagitiikinze ng'olina ogitereka eyo omwana wefunayo engeri gy'omusendasendamuko n'agikuwa amanya sigeego naye ng'olina ogikozesa oluusi nga tuyina pulaani endala n'okubanga bamba wagyoleza mu saati n'ojja n'obupapulapapula bwekityo bwekiri okitegera ekintu ekyo kati ne tuyitawo mu mbeera bweri ekiseera kyatuuka ebyokusomero ne bigaana netandika okwiriba mpolampola mu kyalo naye ng'owomanyi okukolera mu kyalo kyamusi byangu atandika okutunda amandaazi mpolampola atundako ne ku mandaazi nze manyi okutunda okufumba amandaazi gano agatali half cake nakola bekali mu lulimi olutegerekeka mangu era twakolanga amandaazi gaffe nga tugatunda bulungi ne tugasaplayinga ku maduuka ekiseera kyatuuka abantu ne bagenda nga bamanyire eyo embeera oli ng'asobola kujja nakugjaku ebintu naye ate natakusasula kati ekiseera nekituuka nefunayo mukwano gwe nagamba naye tosobola kujjaku e Kampala kati bwendi bwentuka Kampala kati oli weyankonectinga nenzija e Kampala. Isaac otuuse Kampala okoze emirimu gy'okoze mostly ffe twasookera kumanyira mu mobile money era n'okwatayo emutundu awo nti bw'ofuluma ku church Isaac mobile money obeera omulaba. Olugendo lwe tuliko ssaawa eno tuli kukomyawo boolyawo Mukama bw'aliba yagadde n'otuwa ku bujulizi bwo okutwaliza ewamu time yakuwasa weewaawo owulira otuuse kuba twakubuuzangako wano emyaka emeka ndi mukulu ekimala Isaac ebintu abaana abamu abalenzi abamu bakyokuwasa weewaawo how determined are you? Ebintu by'okuwasa bino birungi bw'oba osazeewo kinyiza okugambe nti kitwala eddaala ly'okusalawo abavubuka bangi bannange bali eyo bati ebintu by'okuwasa lwakulemerera okusalawo oba okyalina ebintu by'osuubira okyalina expectations oluusi osuubira ndi omukazi wo otanaba kuzaalibwa oba omukyala wo otanaba kuzaalibwa lwaki njogera statement eyo nti olina kyosuubira nogamba anze obwabo bwankuba nnyo neetagayo omukazi ng'alinamu ku ssente kati oluusi noweesanga nga buli mukyala boolaba oluusi tebali ku levo yo kati ekiseera kituuka n'olaba nogamba buli bweweeyongera okunyikira mu byakatono n'omanyi ndi mugulu teri kuwasa oba mugulu teri kufumbirwa kati n'okola decision ndi decision eno olina ogikola ng'okyali ku nsi yesu abantu bangi batera babuuza nti gweoli ki oli mufumbo oba olisinga nze ndi mufumbo bawooyo ani ndi ye yesu naye ne twerabira kintu kimu kyokka ndi yesu ye akola omukaago n'omwoyo si mubiri n'omuntu whereby naawe weetaaga patana w'omubiri ye musajja oba ye mukazi ate era nga ne bayibuli etugamba okuzaala okwala naye ng'abaana bagenda va mu bufumbo weewaawo ekitegeera so nti buli woowasa oba omukyala n'ofumbirwa
omwoyo omutukuvu abeera mu masekkati gammwe. Weewaawo. Era ebirabo bye batuwa mu bufumbo ebisooka be baana. Nga Mukama akusuubira ekirabo ekyo okukirabirira obulungi. N'okukifaako okukiguloominga okulaba nti nakyo kifuuka eky'omugaso. So wasazeewo mu bumpimpi. Mu bumpimpi nasalawo kubanga sigamba nasazeewo jjo oba wiiki ewedde. Nasalawo. Jaddi Isaac. Muganda wange tusigaliza ndi ku countdown. Weesunga kimuli kubanga tulanga obudde obukyali kyo ekikupapya. Ebyaddala obudde bugenze kubanga nsigaliza ennaku mbale sikyaweezayo wadde wiiki bwe nyinza okugamba naye mu byonna n'ensonga okubeera mu bufumbo butukuvu okola ekyo kyawa Katonda kinsingira ddala okwesunga ate nemanya ndi waliwo omukisa ogw'enjawulo nnyo ogwotasobola kwatako singa oba tosazeewo n'owasa oba n'ofumbirwa kubanga bayibuli yennyini bw'atandise ndegamba omusajja alaba omukazi okuwasa alaba ekuganja okuganja kuno kulimu omukisa ndi bw'oba towasizza oba nga tofumbiddwa waliwo ebintu ebimu by'otagenda kukwatako ku nsi eno ey'abantu kati nange n'ensunza ekyo manyi nina levo gye ngendako nina eryengenda kuzaala agala bakuyite misita neruli majja nze nkuyita Isaac naye waayi manyi kati sawa zino misita libiyingirawo ebyaddala kati by'odaddamu kumpita gundi sigenda kuddamu nze nkubuulira amazima kubanga kati sawa zino olina okumpita mpola mpola Mwami Isaac togenda kunkanga era kati bwompita ku mukolo gw'Odoli Nutrition n'oŋŋamba Isaac sijja Mr. and Mrs. naye kati sawa zino omugole kyekikola kati saawa eno bwe nkuyita wekka tongenda kuŋŋamba I have my fiance sawa zino nedda era nale singa oŋŋambye munange mbadde naye akadina kange neŋŋamba nzikirizibwa okujja ne mukwano gwange awo nsobola kujja naye mu bino ebiseera ebiddako awo mu maaso onotagako Mr. and Mrs. Isaac olina emikwano mingi weewaawo lwakuba nti mu mikolo tetwesigama ku mikwano mazima twesigama ku Katonda nti oluusi nkulabye nnyo mikolo gy'abantu bangi nodde eri n'okola kino n'okola kiri naye oluusi ogenda okwekanga nga boyimiririddewo tewali akoze eki ayimiriddewo ovu kitobanenya omutima guyinza okwagala naye ng'ate obudde tebumusobozesa omutima guyinza okwagala naye ng'ensawo tekolaki temusobozesa naye olinayo mikwano gy'abamu abali ku online kubanga you are good at streaming doing what and what and what abamu babadde tebamanyi nti Isaac osanga ayinza okukalaba n'agamba bannange njagala mbeera omukisa mu mukolo gw'oyo omwana weewaawo kakati mikwano gyange abandaba sifuddeeyo oba oli mu Uganda neebaza Katonda sofana waliwo ebyobadde olaba nga ntambula mbadde nsiga osiga nsigo mbadde n'ensigo ze mbadde nsiga era neebaza Katonda ezimu ngenze nga nzikungula zona ndiba nga sinabakungula zonna naye ezimu ngenda nga nzikungula naye neebaza Mukama ku lwabo mikwano gyange abatugoberera ku social media handles zaffe mwenna abawuliza ba MCF abaweereza bannange mwebale kuyemirira mwebale kwerekereza byonna bye mwerekereza ne mufaayo ebyo omukolo gwange buweese Katonda ekitiibwa kubanga omukolo sigukole ndi gwange nganze ng'omuntu naye nze ogwange omukolo era amazima gutumiddwa praise and worship wedding bwe guno omukolo ndowooza oba gwe gunaba gusoose tugenda tendereza Katonda tugenda kwebaza Katonda kubanga bingi byatuyisizaamu tegabadde magezi gaffe nze okuva mu kyalo nava mu kyalo Odoli Nutrition nga nyine engato yamenyeka wakati era bwe natuuka Kampala bwe nti nagisula mu kasasiro najambala ogwasembayo era esimu gye nayingira naye mu kibuga kali kabiri ekyo oba gwe waliwo akazaalibwa simanyi kubanga wakwata kusimu za kabiri ti Odoli Nutrition ebyaddala sokoleke ja n'ekigatta ekimenyefu bwe kiti nakiyingiza amazzi maama kati bw'onyumya mbazi nga kiyingiramu empewo kati ekyo oyambala saizi 14 naye olina okwambala 7 n'ekyokola ofunayo sokisi nga mpanvu n'ogisosekamu mu maaso
kati sabo naye watuuka omubbi bwe yajja yafuna engatto za bbako ate yazibba bwe natuuka Kampala yonna nemenyekera ddala ngamba ku luno lwe baakuyingirira kati munnange nange omubbi ate yabanaziriko no kakati munnange mukwano gyaffe ali eyo gwandaba nawe nga wandibadde kitundutundu ku mikolo gyange lina okwanjula nga ennaku z'omwezi 22 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwokutaano embaga ya nnaku z'omwezi 24 mukwano gwange era tusigaliza ennaku mbale leero 13 era ffe tubala nnaku 8 zisigaddeyo weyabaye nze ennaku 8 size ezimala sikyalinayo budde nsigalizayo zino ennaku ezisigaddewo zokka kati mukwano gwange wandibe oli eyo nga wandyagadde kubeera kitundutundu ku lugendo lwaffe luno era osobola kuntukirira bw'oba oyogeddeko ne Doreen Tricia asobola kuwa contacts zange oba bw'oba ondaba nsobola zikusomera mukwano gwange kubanga emikolo ekolebwa Katonda Yesu naye era Katonda akozesa abantu sijagambe ndi mukwano gwange Katonda agenda kukozesa ye gwagenda kumaliza kino na kino kati nange kaseera njogereko nammwe abembadde mukisa gye muli oba mwoyo mutukuvu Doreen waliwo abantu abamu nga Katonda yennyini yayogerako nabo n'agamba Isaac mbadde nkunoonya Mukama yanumiriza okuyimirako naawe musonga bweti ne bweti naye kino sikikolangako naye okukikola nti Isaac mukyazi mu budde obw'emikolo nafuna kulungamizibwa kuva eri Katonda weewaawo it was a dream I think nagikuwa wadishayingako nange sitera kola bintu bwe bityo naye Mukama nawulira okwogera okuva gyali nga nnina okumuhostinga ku lw'emikolo gye twogere ku kikwatagana n'emikolo so bw'obanga owulira wandyetaaza okuyimirira n'omwami ono mu budde bwe obw'emikolo buno tumulabye akoze bingi bambi oluusi ateekamu data n'ateekamu ng'emitwalo 5 just streaminga mukolo gwa muntu naawe n'osobola okuba ng'onyumirwa n'osobola okuba ng'ogulaba n'agenda mu buweereza obw'enjawulo n'atuteerayo ne tubeera nga tufolowinga teri amusasula so osobola okureachinga ku namba ze wansi awo ngenda kubanga nzikuteerawo n'omuweerezayo kahayi bw'oweessaala naawe tuzeetaaga mu budde buno obusigaddeyo wiiki emu yokka gye tulina osobola okuyimirira naye nawe n'obeera omukisa gy'ali baagala nnyo mwebale kubanga ate munnange mutufolowinganga nga mutulaba musharinga akagambo kamu eri omuvubuka atayagala kuwasa oba atya nti bya bbeeyi nnyo mukwano gwange mubuka ndaba olunaku lwaleero oba gwanguliriza bw'abadde akyatya bino ebintu era nsubira sitaani akikozesa bukozesa ekintu ky'okutya naye singa oba omaliridde n'osalawo n'oyingirayo kino ekintu kinyuma kati nange mbeerako awo Doreen Tricia neŋŋamba nange ngenda kuwa sikwegomba kuga neŋŋamba nange ngenda kuwasa n'owulira mulinga yes n'oyita ne mukulu nga agamba mugole n'owulira nga ate ffe ze nina enzikiriza yange egamba nti omulembe gwaffe gunasinga ogwamu omanyi ndi kati gwange mulembe gusinga ogugo kale okitegera ekintu ekyo ayinza ono ntudde mu kamera gwe watulako mu kamera kati muvuka munnanga ndaba olunaku lwaleero mukwano bange ebintu bino binyuma era waliwo olina okumanya ekintu kimu kyokka ndi waliwo ebintu bimu otasobola kukwatako singa oba toyingidde mu region y'okufumbirwa oba y'okuwasa mukwano gwange wandisazeewo naawe n'okola okusalawo kukyasinga kubanga mazima gali ndi tosobola kugamba ndi wasumululwa mu nsonga ezimu nazimu ng'obwenzi okwaka bwe bityo nga tonaba kuwasa mukwano gwange wandiba oweereza Katonda kirungi naye n'okuwasa okyetaaga ate omuweereza omufumbo ayina engeri gy'anyumiramu okuweereza omanyi nga bwe kinyuma okuva ewaka n'ofukamira omukyala n'akuteekako emikono oba omwami n'akuteekako emikono nga mukyala wange oba mwami wange genda olabe omukisa ku mirimu gy'ogenda okole okomewo era nga olina akaveera kati mukwano gwange wandikoze okusalawo okulungi n'ofunayo omukyala bw'oba ogamba okyanoonya omusajja omulungi oba omukyala omulungi oyinza obutasobola omufuna naye bw'oba olinayo omuntu egy'owulira bayibuli nibwetugambye nti omusajja alaba ng'olina omukyala gye walaba nga si wakuloota mikwano gyange okuloota kulungi naye nga olina gye walaba yandiba nga si mulungi nnyo kiri awo talina byonna ali perfect naye ng'alinayo ebintu 5 ebirungi ku 10 mukwano gwange tusobola kkiriza Katonda ndimu ebyo 5 ebisigaddeyo osobola fukamira ku mavivi go Mukama n'amukyusa n'aba perfect wife or perfect husband Mukama kumbeera omukisa mukwano gwange mwebale kuwagira muganda wange Doreen Tricia abamufollowinga ku social media handles ze mweyongere okufollowinga kubanga tumanyi ebirungi era akyabireeta weewaawo Isaac tuli mukomyawo emikolo giwedde manyi nti ate gwe awulidde oba alabye
akavidiyo kano nakwatibwako ojjamuwa omukisa nawe mukama anakuwa omukisa ekiseera kyo nga kituuse oba nimba nabo n'abazzukulu siga ensigo naye ate munnange ejjatuuka osobola okukungula ebirungi akunkumire mukama yatuteze n'atulekawo yatusabudde n'agenda ozza mwana ku ssomero ogenda mukyalira ogenda bweru oba weetaaga byakulya waka tukuleetedde Dawson Snacks Good Girl Nutrition yakukolera obwokulya obuwoomu buno kuba ku ssimu nooti 743 54 42 okukola odayo with Dawson Snacks obwokulya obwoomu. Mukama yebazibwe nnyo amannya nze Robert Mukisa oluyimba lwengenda okuyimba balite baleke baseke abantu basobola okuba nga bakusekeredde ebbanga ddene nnyo naye gwe baleke baseke tebamanyi gwe kyolina olina Yesu yasobola okuwanguza kati n'olw'ensonga eyo totya beera na Yesu ajja kuwanguza. Nasanze omukazi nga kaba amaziga nga banne bamujerega ne bamugamba tolina sente okuva lewalokoka ne bamugamba koma wekeno tukuwa omulimo ofune sente kye bamugamba mukwano gwange todda gye wava balina sente balina mamotoka naye gatuuka ne gagwawo bwe tolina sente olina mukama atagwawo bakusekerera nti tolina sente tolina nyumba baleke baseke abakusekerera tukuva lewalokoka tolina kolina baleke baseke bali banga bakkirira Mateye mukama kwa Musa baleke baseke munnange tofaayo munnange olina katonda ow'amaanyi asinga bonna olina katonda atalemu mbeera agisobola sebo mwekwate munyweze oyo katonda tajja kuyiwa buli kimu akisobola byonna bisobola akujja mu nfuufu n'akutuza n'abalangira akujja wanyomebwa n'akufuula ow'amaanyi kati abaseka baleke baseke katonda wo akulwanire abakusekerera nti tolina sente tolina nyumba baleke baseke bakusekerera okuva lewalokoka tolina kolina